kati ko akakoko kalabye kapiki ka koko doze kirabo kya birthday kiwedde sebo emotoka soko giteeke ebbali muyiweemu kano emotoka giteeke ebbali amuyiweemu kano engeri koko gyali bize kati ate bwatula kano kiba kirungi akozesa kano kayita bulungi bwe mujja banekekyo kisumulizo kirina wano kankulaga ekintu kimu ebintu byabiteeka wano totambula na bingi nawe lingiraiti aziteeka wano wateeka byonna kifuna ku bukadde butaano mu emitwalo 5 ngeyiwamu mulimu kafaani kalina esene mumalina gino testingemu omuntu omugumu testingamu omuntu omugumu kijja kwetaaga omuntu asimba automotive afiirire naye waliwasi okirabye tugende twogere kwa wani eno guliyerwawo okubuguma oyagala otuwa tekino ekalabe ekifaananyi kyange nekyammwe okuba yange simu bagula mukyomu ye bayita batya amaaso ameke amoti wano bwa soko tunje tumalo comparing ekifaananyi jangu eno ndabe ekifaananyi ekirabi eyeraga eyange masava katonda wange enzikiza yaki olaba enzikizaawo tokirange eri mu nzikiza nene eyange eri mu nzikiza eriyo maaso ameka kubulako limu maaso asatu andi kubulako limu maaso asatu kano kataala watu ina asatu eno maaso asatu tugenda okujjako interview niko kakolera wamaaso asatu kakolera wa nyendewa gwe tugenda okujjako interview ate olinaffe ate mbegasi gogenze wala wamala kumbeererawo kuva mu ntandikwa paka last tukyafaafaagana 25 years of comedy 25 years of amot essanyu nina lingi n'ensonga nti abantu sho agyesunga bangi nnyo ddala buli muntu agamba tugenda kufaafaagana badde beeraliikirivu nganoza ekifo kifunda naye twabalambuza nga tuli nammwe ekifo ne mubalaga nti ekifo kigazi bulungi nnyo bagenda kubeerawo banyumire nga ne space kirya walla nfunye piki abasimba automotive bampadde piki kati kajjaamu nja kuba tujja bugizi paka ku lunaku luli Desemba omuntu anaawe gye wangulira bakuonyeza motoka kubanga okuliisa ate nga tebakadde toyongerako byakika nkadde motoka si nkadde ye motoka yo nga yo omanyi kye bayingini empya ebode yenkadde owuli ekisagaana kiddamu kuba twaligona nintuziza motoka omu nayagala ovaamu buli muntu kamfati erina kamfati ne kuki akimanyi tutuuka ku main kuki akimanyi twalika sponsor n'abalala bagenda kujja mpalampala bagenda kujja on board naye nga batukkiriza obweyamo bwabwe era nga bamulabye batuwadde pikipiki ate tujja kuba tuli awo ate kampuni endalira naye gyegamye nti amoti 25 years naffe tugenda kubeerawo tukole abantu tubakolera ekyo na kino kampuni gye ziri nnyingi nnyo ezeeyama okubeera mu kintu kino 25 years awaadi eno
awadi eno omukyala amuta Sarah Princess Soria Sarah bambi awadi eno yagimpadde agambye nti eno awadi era nga bola ebigambo ebiriko appreciatinga ettaffaali lyentadde ku entertainment industry ebbanga lyonna kukyanga tutandika comedy mu Uganda n'omubbali gwako. So nebaza nnyo bambi n'abalala bamu baayo abalala bagala ku appreciatinga n'ebintu ebikalusi bigaana DVD, microwave, fridge paka ku mmotoka nyingi nnyo awadi zenfuna abazina abaani people biki byonna twatugende Pama awadi nyingi zenfuna endala z'ebulaaya mba temuzimanyiiko Duduba awadi bagimpa Samarano ezo bazimpeera Senegal ebintu bingi nnyo byenzeefuna nga ensi tekimanyi yakuba omuntu asirika ebinnyo wano nga awakanya kyenjogera. Abantu balaba positayo gye watimbye ku makubo eyo yonna balabako Amooti wa mirundi nga 10 Amooti yajjuddeko yekka posita eyo nga bw'owulira 25 years of Amooti omuntu kasobola 25 years of bw'owulira Amooti manyirawo nti Amooti alimu abaana bonna bakapaapaali Kasooto Mariaki Madatani Kikoba buli comedian gomanyi mu Uganda bonna bali mu package eyo. So it's not all about Amooti, it's all about comedy. 25 years of comedy mu Uganda. So bw'owulira Amooti omanyirawo nti kyekyo nsasagge. Ogambye naye ebintu ebikalu nga byonna tebigenda kuyambako bitya mu kuteekateeka. Of course era ebintu ebyo teriyinza bigaana bw'oba obigabye mu show. Teri muntu ayinza omuntu omuwa microwave n'omuwa TV teriyinza gigaana nga azze mu show. Alabye comedy asese atazzeeyo n'ekintu ekikalu. So ebyo libasanyu lya kimmemmette. Microwave ekola microwave esikaani kabugumya kabugumya byakulya microwave ekola mulimu ki? So mwebale nnyo ddala. Eno engeri gy'osazeewo nti emmotoka yo kyajagala nnyo togenda givuga. Abawagizi bagenda gifuna batya oba ogenda gigabira abawagizi tugenda kuba ekisumuzo tubaako tukikweka mu lugogo omwo tugenda kubako tukikweka je tugamba abantu mutandika okunoonya ekisumuluzo omuntu bwakigwako najja nakiwali nga tumusimba piki ye. Emyaka 25 watandika n'abantu bangi bammese baani bw'otambudde nabo ogenda kukola otya okubeera nga bonna bafitinga mu time entono gy'oba olina okwakitinga ku stage? Bonna bajja kubeeramu gwe kyolina okumanya bonna unless okugjako abamu abali e Bulaaya nga Mmese Kerekere bo kati kiyinza obabamu obuzibu okwapulayinga okufuna ate visa ebaleete nate bakomewo eno naye kimanyi bajja kubeerako ku mukutu mujala balabala ebintu tekinologi waali bagenda zanyira ku Zoom wasoma bagenda tunakuba tuzanya nga Kerekera tomulaba alina paati naye gyazanya wali nga Mmese naye alina paati gyazanya ate nga bali mu America abalala bali London. So kino ekintu kyamaanyi ddala abantu bajje kikujjuko kya tabbu saagala nnyo kusokonkola bintu bigenda kubeeramu mugenda kubeera wali museke mujje buze n'obutawulo bwammwe museke n'enzize manju zeggule. Yabona bagala atulemuko. Mumwenda kako.